Mu lukungaana lwa bannamawulire olutudde ku kitebe kya NUP Makerere Kavule olunaku olwaleero olwetabiddwako bannakibiina ab'enjawulo omubadde abakulembeze b'ekibiina n'abawagizi baakyo ab'enjawulo. Akulira ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu mwasinzidde n'akolokota gavumenti ku by'okwerinda n'okutyoboola eddembe ly'obuntu ebyalabikira ennyo mu mwaka gwa 2023. Mwaka ogwedde nga bwe mujjukira wabaddewo obubbi bungi naye ate obubbi obwasinga okukwata ejjembe bwe bubbi obwenyigirwamu Vice President, Prime Minister we Nabbanja, Speaker wa Parliament ne baminisita bangi nnyo nga bagabana ebintu ebyali birina okuyamba abantu abonaabona ab'Ekaramoja okuwamba abantu baffe kweyongera maaso mu mwaka oguwedde, era ng'abo abaasobola okusumatuka ne bakomawo baatunyumiza olugero olw'ennaku ennyo omwali okutulugunyizibwa n'okukwatibwa okukakibwa okwekakaatikibwako. Kyagulanyi ayongerako nti mu ggwanga mulimu abaana n'ebyana ng'ayagala eggwanga limanye abaatirimbula eyali omukuumi w'omusumba w'abalokole Aloysius Bugingo nga bwe guzze gubeera ku bantu abalala. Obutafaananako nga ekibadde mu Bulumbaganyi obulala nga wabaddewo okunoonyereza okw'amaanyi, okubuuza ebibuuzo ebikakali oba okukwatibwa. Ku mulundi guno tewabadde ebibuuzo bikakali byabuziddwa, tewabaddewo muntu yenna yakwatiddwa okujjako nti amagye gavuddeyo ate ne gawoninga bannayuganda naddala bali ku social media obutayogera ku nsonga eno. Kyagulanyi agamba nti bagudde mu Lukwe lw'okutirimbula abavuganya gavumenti oluvannyuma beekwasa akabinja k'abayeekera aka ADF nti ke kabatirimbudde. Waliwo enteekateeka ez'ekyama okututemula abakulembeze b'opposition naddala ffe aba NUP. Jjukira omwaka oguwedde bwe twali ku national tour yaffe titwalina okugikati nga short, twalina ogiyimiriza nga tuli Kabale nga embassy ey'omu ku mawanga g'e Bulaaya etubiddeko nti waliwo plani ey'okuntemula ey'okunkuba amasasi. Ono agamba nti bwe baakwata era yagala okumumiza omusu mpaawo kyakolebwa era ono alumiriza gavumenti olw'okukolagana n'abamenyi b'amateeka abakola effujjo ku bannayuganda. Bamanyi n'okugula abazzi b'emisango abatemu abamanyiddwa nga Sobbi babakolere emirimu gyabwe emikyafu, era n'omuntu omu eyali akutemu ono ng'agezaako nsemberera ng'amaze n'ogikokinga essasa litadde mu kyemba. Security team yange yamukwata. Akulira oludda olwabula gavumenti mu Parliament Joel Basekezi Ssennyonyi avumiridde ebigambo ebizze byogerwa ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu ggwanga omulamuzi Maria Muwangadya nti abawagizi baabwe be balumiriza okuwambibwa tebaliiyo, era ono agamba nti olutuula lwa Parliament olusookera ddala omwaka guno bagenda kuyisa ekiteeso ekijja mu Maria Muwangadya obwesige olw'okukola emirimu gadde nga lye. Tulowooza oba tusooke na kusindiikiriza Maria Muwangadya ono kubanga byakola tabitegeera. Oba oli awo tulina n'otandikira nti omuntu ono tumuggyemu obwesige agobebwe alekulire kubanga ekifo kye baamuwa kimuyinze takisobola kiringanga n'ekyamusuula eddalu. NUP era ekubye ebituli mu kakiiko k'ebyokulonda akalondeddwa ke bagamba nti ke kakulembera emivuyo mu kalulu akaggwa nga n'ennonda yaako tegoberera mateeka. Baakyusa erinnya erya Electoral Commission ne kifuuka Independent Electoral Commission. Kati bo nga balaba bakoze kya mutawaana nnyo, naye ate nga bwe mukimanyi omuntu wabeera nga mubbi ne bw'omukyusa erinnya n'omuyita innocent asigala mubbi. Olunaku olw'enkya abavuganya gavumenti mu bibiina eby'enjawulo mu ggwanga basuubira okwetaba mu lukuŋŋaana olw'awamu ku woofiisi z'ekiwayi kya FDC ku luguudo lwa Katonga mu Kampala, era eggwanga lirinze okumanya kye bagenda okuteesaako. Richard Mwanje, BBS Terefayina, Gambuuze. Kakati era poliisi erangiridde nti erina abantu